Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Ni bobo firirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Bakyala bali bakunyigira nti waza fiye Zubeda n'okikola nga kya mutima mubi ate bavayo ne bagamba fiye mulamu ekyo lwakuba ddagala lyeri mutawaanya biragala penge we akyogera n'embayo olujjula engamba mulamu naye yera yagambye abantu boogere be boogera just penge yakisusa nnyo ate nga ndaba ne senga sidi akituddemu nnyo nembaga kati era penge tujja ku live awo nagamba kati ebintu byambivuddemu but esimulwadde ali esimulwazangako. People think it's denial, but I'm trying to deny to protect her. Oyagala gira bantu. Nzolaba navaayo and I've dated after fear. Why would I protect her? Nali seriously stab yogera singa mulwadde.
ne just aina addiction ye ate si musango bulwadde bwajja n'ekirunyiza ate lwe nayogera naye yali yakkiriza nti alina addiction gyali mu kugezaako okulwana akimanyi naye alwana si kintu kyangu yalwana and help ey'amaanyi ddala alwana kati mukama ndoza yasigadde ebisinga tubikoze omuntu byalina okukola mpozi ngaali agenda okupa ku magezi amalala eyo oba omuzeeyi mu rehab ogw'okumeka gwonna gw'osobodde simanyi gwakumeka zo nazo teziyina nnyo makulu rehab zino ku ye nze kiganye nakagenda mu rehab 4 in a period of 7 years Zubeda ekyo kiba kiganye nze ndabanga gwa mu lockdown yonna yali Rwanda lockdown yali myaka ng'ebiri myaka ebiri yonna yali Rwanda nga tabikozesa takola ki emyaka ebiri gyali gimumala okuwona si ekyo n'akomawo n'akubayo emyezi 6 n'akomawo n'akubayo ena Zubeda mwalabye ebyo ebya Grace Can bill ya rehab nagirabye rehab buli mwezi olina okubamu ne 3 okutali kulya kunywa nga tebiriiko ebyo ebyokulya kunywa olina okubamu ne 3 solid tulina abaana abasoma nnyo kati kiba tekikyagatta naye baaba abantu abamuleetera be babi munnange ebintu nze kankyogere nga bwe nkirabye kuba nze nasibako abaleeta si wa boda si ba mu ghetto era wogenda mu Kampala police nabirekayo emisango Ntinda police Bukoto police Kira road CPS nkubidde DPC nfunya motoka zibagobye ekiro bano babi balabirira abazadde kati simu eno yaleeta ebizibu bingi zinabadde n'abaana Zubeda amasomero gentwala abaana bagana cookies nga kansoka enkunyonyoleka bakwata ebikola byenjaka n'abifumba mu butto n'abikanunula butto n'amusindisa obunzazi Yarabi subira buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma ndi wano n'omukulu Cats oli ku Executive Media subscribinga likinga bw'omalawo sharinge ndi ne Cats wano apaayo akantu kuba ssaawa yonna naye ayingira mu kantu fraternity atandika okuzunga nga bwe tuzunga yes tuli eno muyenga tukwaniriza tuli muyenga nsawe gyabeera office ogirese eri kyanja kisaasi naye bannaaje ndi eno nzuŋŋana nzize nnoonya kantu ayina sho Valentine nabadde manyi sheri yemu ani ya George Stede kumbe waliyo neyaba corporate wabaayo abanene banja kuba special day no lwetekekera milioni zange 5 zibawo badde nja kutwala naye Valentine wo abankubye banzisa my brother bankubye ate bandikasukusemo tebannaba kuŋŋamba nsagala tewali yaŋŋambye nti no Zube can you be my Valentine emukola biri ebya keke nemuleetera omuntu keke surprise muyigiteka musemo nemugamba Valentine surprise oba already obiplanning nga weemola so Cats wanji mukwano emabegakawo abantu babadde bakufudde emboozi abantu baki bakunenyanenya nnyo nti obuzibu obuli ku fiiye nasembe wano nondetera fiiye nemukolako nga mu mboozi za fiiye zonna toliimu ku bizibu bye nga toliiko naye nagenda okulaba awo nga senga Asidi agamba nti obuzibu bwa fiiye gwe tomuganya kuba mulamu nga simuganya kuba bulamu ntya like mentally kati Zubeda kankinyonya nga bwe kiri nga sigenda kunyonyola mbu ate mbikyusa omuntu bw'aba abadde kikiyite rehab emyezi 6 n'akomawo oyagala atuule waka nga talina kyakola mbagiri emyezi 6 nakyenkoze kati ate bw'avaayo n'afuna kyakola sente zize yazikola byazikolamu kiba responsibility yangu zirabiriza kyabikolamu nzikwate nzimusibeko musibire mu nju ng'azirina kati nze mba ntya obuzibu nti gwe buzibu okuba nga ali bw'atyo bw'ali gwe wamuleeteranga drugs nze ate nga zannema nga nze saazinyo
nze nali njagala yaveeko nga nze kwendi toyagala musajja yenna amubeereko kati nno nekyekwenyusa yazimuyigiriza musajja topu yasooka yali musajja kitegeeza tokiyinaako mukono naye wali olyangaolaba muntu anywa nati saategeera ng'emyaka 2 teziwunya Zubeida ezo teziwunya just mize kuyomba bintu kubula tata pretty glow bakukuta kankana nga azukuse then no picking up time kali waliwo n'ebyolaba mbu ate kati babamweza empisa ensale obusekeseke bibiriiti evvuvu kati ogenda ogatta puzzles otegeera oba mujjukira video twali ku Vegas najja kukima fiye ku stage yagenda bayiro ne mujja ku stage biki ebyo awo nali nwanisa ebyo lwaki mu byonna ate gwe osigala onenyezebwa newankubadde nti nzaali nyali boko ojjukira n'omunoonya interview ayinza obutakola interview mwaka mulamba kati nze engeri gye ndabika it has come lwaki kati ntandisazeho okwogera amazima ekyo nakyo kyogere kigwe tudde ku kirala it has come that buli waabanga akumawo naafuna ekizibu mba Samuel Semwe nawadde mu picture baba tulabeko ku comedy store oba twabaddeko ekivulu nga tuli babiri okitegeera kati ndoza bone baloze tuvaawo okuyimba ndoza nga ngenda mugulira tanka yabyo bambi songa ate nga naye mukyala tayinza kubeerawo nga takola ng'omuntu alina ebintu bye ate ne ssente ate esobola kujja nga ali waka kuba ye amazima gennyini maama we tayagala abikole tayagala ayimbe ye yagamba n'okuyimba kwaleeta bino era maama we wawambulemi nga waninako obusungu naye fie muntu ojjukira yagamba talina simu yangamba talina simu simanyi ku nsi eno bamufuna yakola biki bamufuna batya simanyi kuba yangamba ekimugaana essimu tayagala kuddamu kwesembereza bantu abo abayinza okubeera nga tebamuleetera ate kati abamufuna bamanyi ekizibu kye bamuwa peti change obanze we mufunira za ssente nnyingiko kati ngeno gye tulina ku Valentines ssente ziyinza omumuyambako ewaka n'ebintu ebirala so bano abakunenya balina bubeezi buzibu tebamanyi kwanze singa siri njogera naye kati kinayize mu kantu omuntu aba alina okukola bw'aba nga maama we bamukubidde essimu n'ayogera bw'atyo nze ekyannumye ku maama we is sirabirira mwana myezi 6 omwana akaaba tayagala kudda waka naye omwana abaana bakawumula si myezi 2 bandageko ripooti baba bambulireko bank slip ye bwefaanana bwemanze emyezi 6 mbadde simanyi gyali omwana abeera nani omwana abeera nange for the last 3 years kati maama obuzibu ki nazaalawo omwana yojjukirako kavidiyo era akafuluma nga nnyomba ne mukyalo oyo era byali mwana oyo muwala wammwe ate nga waliwo abaana bange engeri gye bagala mbakuzeemu wamu n'amasomero ge gagendamu engeri gye bagenda okukulamu kye batajja kusobola kukola so gwe wasetinga engeri abaana bo gye balina okukula wawe balina okusomera enneeyisa gye balina okweyisaamu kati se enneeyisa eyinza obutabaamu kakasa nti banaabifuna ebyo nga bali walala oba tokiraba n'abasinga sinza abeera nabeera naye waliwo endaba nga ajja batawaanya so kati fiiye ey'omwana omumuwa n'amulabako ne bwamukima ku 8 ne bwamukima ku 10 fiiye alaba abbi wonna wayagala ne ku ssomero neomugenda ne mubuuza asobola okujja ku lanchi n'amulaba nali campaigninga oba prefect bwe yawangula oba minister of entertainment era nze naleeta fiiye omuyimbirako it's just that this time around simanyi tuuse ekisene nga kati ekyapta kanjiggali kyako mukyala ye blame for life ajja giteeka ku nze omwana wenze namuteeka mu ki omwana we ali disappointed nanti yagamba omwana we singa namuleka mu kyaki which I can also understand gwe ng'omuzadde otegeera muzadde kyali kuyita naye kati ate ye omwana ye lwaki atuulako naye lwaki akisingiza nze n'amubuuza kubanga ate nze bwe ntuula ne maama bi wano biba birala bani twetagayo vidiyo funayo ekivulu njagalayo kino sigenda kuddayo kampa abbi mutwale tubeereko neeno naye ebyo byonna tabimugamba eringa zeeri
Pia sokumala ne abye nakunya nenga tetali waabwe waka. Nga nina hotel mwemba tadde. Abatulabye kwa mubirabi. Abaliyogera muliyogera. Oba mutija kulikako comment. Manyi no muteka ne abi wiki hotel nga nzaji sasula. Because I don't want to go deep, but can't take mu geno in codes. Nabo ofuko mimba Zubeda. Abantu abatali mu business eno bayina engeri gye banyumiza family yo endongo eno nga bagira wabulala bagamba Zubeda buli waola balinye bwati bamwa million 10. Nanti wabuli Amusamanyi Federation yabjeyo bilioni sindi bamwate ko bilioni 3 ba promoter balina bilioni 10. Oyo muyimbi munene katika salika ya mtu tech federation bamwa milioni 10 nazitwala. Alino muyimbi yakeo yamanya bana donc bagitegera tanyonyola yeri kuntera yoki. Kata kama flag sente zazitwala nzayimbiso muyimbi nzajja ko muyimbi. Mama ye muntu alizo kugamba todda muwereza sente noguma mwe nakutano nayo oli aba munno omuyina muno omwana tumutayinza kusaba Monday Tuesday Wednesday Thursday nga yechenyo chetano kanchiwereza ande chetano yinzo ko kimuwereza ate nagula mu ebimwongero kati ate no onogana buli kana kumwagala afuke byakuba budinisa era umugena kubulemingana kati ali wali mikono jani mitufu pia muntu mukulu tayinza kuwa mikono ja muntu mutufu kyagala kyakola wayagala wabeera. Mama rachitabeera naye anti agenda yo naavaayo. Agenda naavaayo kati kankuweyo kamu nze napangisa n'enju namba. Kale tetugambe nze mu byenyo nerekebwawo ate yes musibiri. So kati what's the way forward with Fiye Mukama kirungi nnyo ani yanga waliwo pastor yangambye Apostle Grace yangambye Mukama wadde alanyo balaga mmwe mugezeeko ebyamwe mulowooza ebimalayo mpaka munagonda mujje mufukamire kati tugendako wa Mukama gende mu church naye akubanga saabikiririzaamu ate waliwo abalina version buyeetambulire. Ayo tate tubigenda kukola nanti bagamba ekyo temukimanyi bagamba bw'abayimbi babyesindikira. Kati ne Grace waliwo amuloga simanyi munange kati nze nanti kati nga bwe ngambye simanyi kyakola kujja kati Mukama ye mubaddeko naye kati yenga Mama Abi ayina kudda wa Mukama. naye lwaki olowooza abayimbi beeyongedde okugenda mu rehab? Stress ejjira ku ki? endongo bwe yali Lisweri kati kasente katono kyakyuka. Kati omuyimbi ajja kulaba achievement za Shiba oba alaba achievement za Somutunga kati kankwali okumpi saha oba palase ennyumba ze bayimba akubyemu naye sente zaakolera alabe nga tekigatta ate nga naye alaba ataddemu the same effort. Ka depression naye ya nze nga tebanzanya nze nga si ne sente mu ndongo I don't think abantu baddemu bagitunulenga so much as a main business. Ina kubanga ngogatanga bibiri nga babitusi we bakola. Esazi no gitunulanga one nga gyotunulide kubanga tekyali predictable nga luli bitu amanyango oba noliyimba myezi 2 ne lukuvuga ne oba booked kati necha kumacha baluta ne bakuvaako oba oli awuliyamu nga atadde ogenda okulya viral nze waliwo n'ennyimba engamba ate kati atwano Tracy Mero naye tatudde Katalina Kando tebatudde Lidi ogenda okulya abatudde Winnie Nwagi kati bw'oba nga naddala abajja mu ndongo eri formula enkadde balina okuresettinga mangu kubanga lulina oluteekayo ne lugaana ne lukuba ku kisenge. Oba namwe abamanaging abayimbi abamu temulina ssente? Ssente saa zino no Zubedo oyinza okuba nazo ne zikutuulira. Zikutuulira sizona eno. Lwaki? Ng'onoonya ayimba luli ojjukira interview gye bagamba waliwo ba gatekeeper. I've become to believe baaliwo. Kubanga ali osobola okusasula bill ya TV 10 radio 10 noba ng'oli ku airplay song boosting ogiraba. Naye kati oluyimba lufutuka eri ku TikTok tokyali alubaka ne lukuyita mu bubu. Naye ebyo ebya TikTok ebyo bikoledde abayimbi oba bisudde basuuli?
bisudde mu music okuwa obudde n'okuba nga wayimbye nnyo Trace Melo Liam nga wayimbye viral nga wayimbye nga naye awafiiriddewo ennyimba eziwere omwaka oguwedde eziwera 3 ng'ate abayimbi olaba yataddemu Karoka Sita atadde mu music naye yafunamu Elijah Kitaka remix kati gwe obeeno manager oba okiraba this is a lot of money kati bw'osanga Karoka Sita gamba ataddemu the all of last year say milioni kaŋŋamba 5 nga tasobodde kuzimba nnyumba paka ketugambe bagita kwatya kugiteeka ku wall plate nga naye alinayo flat ye gy'abadde ayiribeeyi kyokka ng'ate same energy gyalaba palaso naye gyakozeseza ate ya palaso eggwa neya gravity you need somebody to be with you agamba go slow otherwise obutabirowoozaako ojja kubaawo nga buli woozuuka toyagala bikuyitemu oyagala either ng'oli ku stage oyimba oba oli mu studio kati obutalowooza obutafuna that kulaba ate ki ekiri kuno okimanyi naye ebintu abayimbi kulinnya nnyonyi bitressinga abayimbi otalinnya nnyonyi omwaka ne gugwako nga tagirinnye kiba kimukosezaawo bafunamu nange ennyimba kati bw'alinnya ennyonyi afunamu ki PR ate nnyonyi egigiramu n'ebirala ebitaba ku kamera nga ki munfuna so kati omuyimbi aba akyetaaga ng'omukyala yagamba dda ggwe n'akubuuza ggwe endongo yeeno weetaaga ssente mmeka noddala notufaako Range Rover Sport enkya ku makya kati ate olina alowooza ayimbidde ennyimbi ebigenda okusula abayimbi eddalo kati omuyimbi aba akyetaaga bw'atakifuna kimuleetera depression naddala nga naye alaba abadde ayimba kati balinamu category ne mu vibe yo ne mu layini yo toyinza kundeka so tulina katisi wano eno ebigambo bingi nnyo bye mumwogerako eyo abantu banyinyadde bamunyigidde abakyala baali bakunyigira nti walwaza fiiye bw'ate n'okikola nga kya mutima mubi ate juzi ne bavayo ne bagamba fiiye mulamu ekyo lwakubanga ddagala lyeri mutawaanya biragala penge weyakyogera nembayo olujjula engamba mulamu naye ye yali agambye abantu boogere be boogera just penge yakisusa nnyo ate nga ndaba ne senga sidi akituddemu nnyo nembaga kati era penge tujja ku live awo nagamba kati ebintu byambivuddemu but esimulwadde ali simulwazangako people think it's denial but I'm trying to deny to protect her oyagala gira bantu nzolaba navaayo and I've dated after fear why would I protect her nali seriously sitabyogerako singa mulwadde ne just aina addiction ye ate si musango obulwadde bwajja n'ekirunyiza ate lwe nayogera naye yali yakkiriza nti alina addiction gyali mugezaako okulwana akimanyi naye alwana si kintu kyangu yalwana and help ey'amaanyi ddala alwana kati mukama ndoza yasigadde ebisinga tubikoze omuntu byalina okukola mpozi ngaali agenda okupa ku magezi amalala eyo oba omuzeeyi mu rehab ogwokumeka gonna gwosobodde simanyi gwakumeka zo nazo tezirina nnyo makulu rehab zino ku ye nze kiganye nakagenda mu rehab nnya in a period of 7 years Zubeda ekyo kiba kiganye nze ndabanga gwa mu lockdown yonna yali Rwanda lockdown yali myaka nga 2 myaka 2 yonna yali Rwanda nga tabikozesa takola ki emyaka 2 gyali gimumala okuwona si ekyo nakomawo nakubayo emyezi 6 nakomawo nakubayo ena Zubeda mwalabye ebyo ebya Grace Can bill ya rehab nagirabye rehab buli mwezi olina okubamu ne 3 ekitundu okutali kulya kunywa nga tebiriiko ebyo ebyokulya kunywa olina okubamu ne 3 ekitundu solid tulina abaana abasoma nnyo kati kiba tekikyagatta naye baaba abantu abamuleetera be babi kunnange ebintu nze kankyogere nga bwenkirabye kuba nze nasibako abaleeta si wa boda si wa mugeto era wogenda mu Kampala police nabirekayo emisango Ntinda police Bukoto police Kira road CPS nkubidde DPC nfunye motoka zibagobye ekiro n'okoowa abireeta si ebuzibu oli era ajja kubanoonya bali abana business kwe beeyi ate nabo bwasiba omala budde era bavaayo bamaani babata birimu amasimu ebyo ebintu tebimala connection nene
bavubuka abo baleke. Bambi naye kati katsinze mu kwogerako ne katsinda banga akoze ogugwe ebisigadde ffenna ng'Abannayuganda kuba bwentyo omukozi ogwange just nze kati ate oba ndi mu kwejjusa. Lwejjusa ati lunaku lwe wamuyingiza industry kazi watali tagenda na mu bbaala nga tabyagala nze gwabuulira enjiri. Genda owulira alina eddoboozi eddungi noga eddoboozi lino lyonna lifiire mu kyaki. Si kufiira mu kyaki naye oba vibe gye twafuna the first song kubanga waliwo olwa gospel I need you lwaliwo. This is not about money yadduka mangu netusookayo kati ndowooza ne tulaalira. Nemugamba wano weewali omu. But again I've come to believe kubanga ndi muntu mukkiriza kiraka eri gy'alina okuyimba mu kyaki era pastor apostle kyeyagala ekituufu kati kigenda kuba gyali bw'omuzzaayo nanti sinza mukaka. Waliwo ebimu ng'omuntu bw'oba onoomuyamba ogenda namukaka olumu nomutegeerera. Zubeda basobola okukakambu genda osabe mu kyaki eri. Basobola we baba nga balaba nga kati be balina okuntegeerera. Waliwo omuntu watuuka nga takyasobola kwetegeerera kati nga mwaba muli okumpi mu mulina omutegeerera nga byampaka. Bwagana n'omukola ki? N'obikola nga byampaka. Nanti kati n'ogenda ku microphone n'omugamba yimba kino. Musooka ne mumubeezaamu omwo mu kyaki mpola mpola. Jjukira yali akoze ku kintu ne bw'aba aganye atuuka n'ablendinga nakyo. Maama waffe yali emutunda okumala omwezi ng'asulawo asiibawo ne fiye. Ojjukira fiye we yali ku federation amalawo omwezi ogwo atuuka ekiseera namugamba sikyagala bigenda. Ne Zubeda omanyi omuntu omukulu kati studio eri wano mukubidde mugambe njaga tugende mu studio bwagana kale bw'omuleeta nagamba ebisi byagala ogenda ayimbe kituusa kati nga kyakatonda naye ng'omuntu simuwaddeeyo ne kati nkoyo okuba emboozi era nkomyeko ne interview sigenda biddamu sibiddamu ebyo kati ebisigadde Mukama. Mba nina kinakola ekibi Katonda ansonyiwe mba nsonyiwe ebisigadde. Kati gwe odda mu kantu ojja eno waffe ebya TV wabinyuka abantu beetaaga okuddamu okulaba ku screen. TV naali gyagadde naye ng'obakolera ebyo byennyini bye baayagala. badde nnyo mu bintu bya music. Kubanga Teens Club yali music myaka 7 NTV myaka 7 music NBS myaka 7 nina ebirala bye mmanyi myaka nga mingi 21 ate nga ne music talina kyanziriza laba fiye kyafunyemu abayimbi bona banyambye bampadde ki abayimbi tebasiima kati nina gwe nayirawo omubiri yannyaga ne bwe yabadde akola ekivvulu teyanyeze kuba ekisembyeyo namuyirawo era omubiri n'atampa yadde 10 bibasala towasabanga kuyimbirayo sibasabangako kunyimbirako nina gwe natimba kola olunaku naŋŋamba taliiwo ne baŋŋamba alina gy'abaddeyo oba yali mu mmezo n'agamba waliwo tali ssente tetugendayo kyokka nga nanze omwezi mulamba teyajja kyokka nawe yaŋŋamba agamba abantu mbu yanyimbirako oba yanyimbirako wa kati mu birooto katuzzaako ki kati Zubeda n'ebintu bingi bye mmanyi okukola wakoye screen si screen particularly nkoye music nomwogerako na biki nsobola okuwulira ku bulwadde bwa siriimu nenkola shongeri ku ekyo mpise mu bizibu mu bufumbo kuba nina ebizibu n'abaana nina ebintu bingi nina ebintu bingi n'onyumyamu n'abasajja ba single father buli omu anti aba na kizibu ki ngaffe bwe tutuula ne ba single mother abasajja ate tebatera kwogera abasajja ate waliwo yali abawadde platform kati lwaki sikola show bwetyo nga yaffe basajja kutuula ne twogera kunnyonnyola bizibu byammwe nnammwe abakazi engeri gye mukwata abaana ne bafuula mbu ate kati be ba leverage yaffe nganti wanzaalamu kati ate tojja mutwala ate tojja mulaba ate lino essomero siryagala tumuteekamu ebigambo kitasobola okuwulira eggwanga lino siriimu akyaliyo beekebeze abamulina bagume bagamba okufuna olubuto ofuna siriimu kati ebyo ino tuyambako okwogerako bingi so kati music wamukoyo mwogerako just general music kati ogenda yingira account fraternity
tukwaniriza mu kantu fraternity nze siri ku speed bana mwangamba ebyobutegeevu tebabyagala siri ku speed ya musigisobola ebyo bagenda biwulira lwa nsonga bw'oleeta stories z'aba single fathers banoonya we beeyabiza tebayinaawo bw'onooleeta ate buli ntalo ze Mulanda Zubeda omala kinene ntabingi kwadde olwaniridde nnyo abakyala sirabangayo sheerwanirira basajja nomanyi bwe batukola batutte ebintu byaffe amayumba amataka bagatutte babasiba abamu bali emakomera nga tulina abaana betutamanyi baba baffe nga mwe mubalabiridde ate mwe temulina gye musuwinga afuta gwali obaddeko n'omukyala ng'okimanyi ayenda naye ng'omwagala naye n'osigala naye ebyo byonna byonna byogera joberera baga basajja babi kati akantu ko kalina kujjira awo mu wiiki ne bwatuwaayo ejeji nga nzigumu nga y'amaanyi togambye sirinza nja kugenda Safari njigiriza abaana okutandika okuzimba ne ssente entono okola ebintu bingi ate nze natandika okuzimba nga nina meka otandika otya okuzimba ne ssente entono okolayo akawunti ebyo adduya n'otekangayo 10 n'ettaka lyennyini twaligulanga mu bibanja Jomaayi Sema ng'ova mu siriki n'olaba Jomaayi n'omugamba mampaddeyo 2 gateekeyo ekyo pereza risiiti abavubuka bali eyo nga bamanyi Kampala ezibuwadde ate nga tusobola okubaamu ffenna nga ye alaba akakadde tekalina kyekayinza mumukolera kyokka nga bw'atula naawe soomunnyonnyola akakadde ako kyekasobola ekiro yalabye nga abaana bakanywedde ate ba myaka gye n'agamba nze ani andoga Safari kangulemu iPhone mwana n'agimubbako mu kivu iPhone ye bagambye ereese ebizibu bingi nnyo mu Kampala yakuwayo kantu ka olabanga bino ebyaba Slay Queen bino ebyabaddewo biki ng'ekyo bannange naikatisi eyo mboozi njirina naye lwakubanga abantu abasinga weebali ate bakyali bange naye kati kalwanga bwe ŋŋambye nkoye TV ebyanzijja mu kukola mu mabaala hosting the nights ng'olabye ebintu bingi nga negye bizze nebintu mutima nze bisitasobola ng'emmeme tesobola biwanirira nsobola kutunda mwana w'abaana sinza kutunda mwana njaga sinza just loss girina n'abaana bajja e Kampala nga bagala ssente tobanyumiza ne bw'obabuulirira n'ababikola njagala bano abatwala bano abaana walabye omwana eyafudde singa mwegendereza interview ezo eza Kasuku twayombera ne Shira muna nali ngezaako bagamba naye nga temukitegeera bwe munaddayo mujja ziraba nimbagamba amabaala gannemye kati waffe amabaala gaffe gaali Bible Ndongo Ugandan music kwambala bulungi naani alina mu ssente ani ajooza akati tebikyakola ebyo bisatu ebyo infact biyinza okuba tebikyalina maanyi byakyuka ebidda mu bintu birala nnyo watasobola kusitula n'okumpa akantu ako nga weeteesezza nokubanga nnyuddemu kakiraabu nga sita siweti kwata kwaba bagenda kunkyawa bakyali bange naye kinkwasa ennaku mbu nina abaana bawala 3 nze nalabye oyo omwana nentunulya akaana kange ak'obuwala kali eka nentunulya maama we benkana Brianna kabayinge mu bbaala notabatuuza kyokka ate nga talina kyomugambayo aba mukambwe nnyo bw'omugambe buki nti ddayo eka kyokka ng'anywa cocaine bamuli kiri e Kampala njala kumanya nnyo bayo njala kukolayo save oba ensi gye ndimu yekyankalanye oba ensi yonna ekyankalanye naye simanyi wagenda e Nairobi ejja kaba kiki ekyatuukawo olowooza bazadde oba abaana oba bebalabirira abazadde kati essimu eno yaleeta ebizibu bingi ze nabadde n'abaana Zubeda amasomero gentwalamu abaana baagana cookies nga kansooka enkunyonnyolekana bakwata ebikola by'enjaga n'abifumba mu butto n'abikanunula butto n'amusindisa obundazi kati amasomero agamu gagobye cookies n'obundazi ne bavaawo omwana yandaze mu pharmacy batabika syrup 2 waliwo ne tablet bikuba tebimanyi cocaine naye pharmacy zibyaguza ddagala gye liri nga lino eddagala lyebakuba nga bagenda cooperation simanyi zatatamu manya ngeerabidde batatamu abasawo bo kati babitegedde
Bo babimanyi. Ne bangamba international schools. Akawunga kali eri. International school abangamba ate kikambwe. Bw'omwana ajja n'akawunga nka milioni 10. Akawunga? Coke. Posho. Coke line. Omwana wa pocket money jukila international schools they are dollar minded. Yes. Zona nazi investing out. Na kula gamba afuluma ne milioni 2-3. Bavuga na mamotoka. Nga gwe muri mugwa. Kati nkugamba oba ensi gye ndi mu ndala. Nange ndayika ndi mu ndala kati. Kasikyaswa kudda ku music nga tukyalina ebizibu bwe biti. Wallahi. Kuba kati ate gwe byolabyo birabye. Ne music nakuzina naye ansobedde. Ate nange kati sikyamutegeera. Twasooka ne tuvuma kapati ne tugamba osanga. Katwalwa. Oyita patya. Ntya. Chiririri. Nibakuzanyira amapiano n'ogamba mukama. Nkuze. Zibeda kankute. Neyanza nnyo neyanza. Executive Media. Focus, innovate, succeed.